waffe Ekanisa omukadde Samwiri abadde ali Bulaya kumpi mala mwezi gumu n'okusobamu bwe gutyo yasalawo atwaleko famire ye ebweru bapepeyemuko bwe kino okubeera obange yandese wagazi mu America tujja kubeerawo tujja kikolako oluvannyuma kale mugatenga engalo zammwe twanirize Oluganda omukadde Samwiri. Nze ng'omusumba ndi musanyufu nnyo kuba n'omusajja ono. Omusajja ono musajja mugezigezi nnyo era omusajja ono tutambuza obuweereza buno naye ne bano badinkoni bano ababiri bano n'abasajja abalala babiri muno kati okubeera tuli musumba nga tulina musajja gw'otambula naye tekiba kyangu n'akatono era bwanga oli musumba tulonda bisajjasajja biri eyo bino musajja abalina amagezi abasabi abaganoonya Mukama Katonda Mukama yeebazibwe kati agenda tulebe n'ebibaddewo nebyaliyo yonna e Bulaya agenda ate mu njiri tumwaniriza omulundi gumu ogusembayo. Amina tukanza nnyo musumba tumukwira obugalo obwatuke nnyo ate atusumbye bulungi era olaba Ekanisa egenda ng'emmereketa naye gakyali mabaga. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Tuli mu lugendo era buli omu ajja kuganyulwamu. Haleluya. Haleluya. Tiwali ajja kusigala mabega era Katonda bw'atusindika tuba tugenze kugulawo enzigi. Haleluya. Njagala kwebaza kitaffe Katonda yatusobozesa omwezi ogw'omwenda okutambulako e Bulaya. Haleluya. Mukyala wange yali ajaguza okutuusa emyaka 5 ku nsi kuno ate nga tujaguza okumala emyaka 23 mu bufumbo. N'agamba nange kantwaleko abaana eyo gye babeera. Okusooka kyali kizibu, sente nga nyingi, naye Katonda ono weegula oyo mugabirizi. Haleluya. Twali tuli awo ne sente eza visa ne zijja, visa ne tugisasula nga tuli awo, eza air ticket ne tuzifuna okukakana n'ez'okutambuza eri nazo ne zituukawo zonna nga zivude ku nsi kuno ya Uganda tizaba bweru. Mukama yeebazibwe. Era kyanjagala kwebaza Katonda nti ffe ekiseera kino kyaffe abadugavu. Ekiseera kijja kutuuka olinye ebbaati nga togenda kusaba sente naye ng'ogenda kulya ku sente. Haleluya. Haleluya. Nitugenda kusigala nga bwe tuli kubanga kinalaba eyo bintu byakyuka nga tugenda kulaba. Enjiri bwe yagenda Bungereza bali baavu nnyo nga baavu nga basamize ate nga bakambwe nga batangana nga balwana nga bw'olaba nti abasoga abayinza okuba Abaganda ne bakuba abasoga, Abanyoro ne bakuba Abaganda ne bakuba. Kyali bwe kityo kwegamba enwana z'abantu zakabira nga nyingi nnyo, entalo nga beekuba. Naye eddiini bwe yajja niwabeeramu okwedaabulula, abantu ne bafuuka bapya, ne bafuna akantu ak'obuntu, ne balowooza nti bwe banfunye ku sente, bwe banfunye ku bugaga, nina okuyamba balala, nti tulina okuzimba masomero. Era kyolaba nti Ebungereza amasomero agasinga obungi gatandikibwawo n'Ekanisa. Universities, masomero ga primary amakadde nnyo, omusingi gwali gwa Kanisa. Bwe batandika okulokoka ne batandika okuwa ekitiibwa ak'obuntu. Naye dda bw'ogenda ku kyalo kiri n'owamba abantu, bw'omaze okuwamba nga babakozi bo, naawe akusingako amaanyi bw'ajja n'akuwamba ng'akutwala n'oba mukozi we. Naye enjiri bwe yajja ne bakitegeera nti ewa Katonda ffenna twenkanankana, tewali muddu
Ffena tuli baana baani? Ba Katonda. Omwanvu n'omumpi, omweru n'omudugavu, ffena tuli baki? Ewa Katonda, Katonda talina bazzukulu. Buli mwana azaalibwa aba mwana waani? Kati bw'oba osukulumyeko toyinza okweteeka ku ddaala kali nze mbasinga, kubanga tomanya oli ali wansi oluddako anaabeerawa. Katonda yagera, Katonda yamanyi. Mukama yeebazibwe. Njagala kwebaza Katonda nti yatusobozesa obwo ne tutambula ku Bungereza yonna UK yonna ne tugitambula ne tukitegeera. Eddiini yakola omulimu. Eddiini okusinza Katonda kwabajja mu bwavu lunkupe ne beetegeka. Era osisinkana nti ebyalo byabwe tawuni nungi nnyo. Oyinza okuba ng'olina ennimiro naye woosula nga wayonjo. Teri nyumba ya bisubi, teri nyumba ya malagala. Naye kiki ekyasimba omusingi ogwo? Okubiikulirwa nti waliwo Katonda asinga emizimu gye baali basinza. Haleluya. Katugenda kuyita mu ebyo tulabe n'ebirala nga Katonda bwera nga bali tutambula ebirala yali atwogesa n'atutegeeza. Emyezi ogwise, omwezi gw'omwenda n'ogw'ekkumi, twayita mu kuyiga zino Ekanisa 7. Olumu tuyinza okulowooza ku lwaki Kanisa yasalawo twetegereze ebyo ebyayita mu makanisa ag'omusanvu. Aga makanisa 7 era nakale nga bwe tuli kitulaga Ekanisa nga bwegenda n'ebeera. Naffe ng'abantu waliwo ebiseera bye tuyitamu era n'olaba nti egyo emitendera gy'amakanisa emu nawe ng'oyiseemu. Mukama yeebazibwe. Ne tulaba nti Ekanisa tiwali Kanisa eyinza okubeerawo yeteena mutwe. Era bwe bansalako omutwe guno ekisigala kiba kiwuduwudu. Abantu benna bwe bagamba tebaagala Katonda yawanga yatutonda, tusigala nga tuli binkulenkule nga tulina woogenda. Naye Yesu Kristo obanga ali ku ntiko kituyamba okutegeera kiki kye tuli, wa gye tuva ne wa gye tugenda. Omuntu alina omutwe, bw'oba otambula olinnya takisi oba olaba mu paaka abantu bagenda mu paaka, naye buli omu amanyi gy'agenda. Gwe funa akafaananyi abantu abali mu paaka awo bonna nga tewali amanyi gy'agenda, buli omu ng'alinnya bulinnya takisi gy'asanze. Kibeera kitaawo takisi weekoma, otwala n'okomyawo, otwala n'okomyawo. Naye ffe abaffe si balinga ng'Ebungereza bw'olinnya baasi oba omaze eyinza okutwala n'okomyawo. Naye wali bwe watuuka bagamba takisi ekoma wano fuluma, nolaba gy'otuuse tomanyiiyo. Naye bw'oba oli nti otegeera nti Katonda Yesu Kristo gwe mutwe gw'Ekanisa, ebyo byonna Yesu Kristo obuyinza bwe yakwasibwa, oba olina amaanyi ogw'okukwasa n'oyingira mu ago amaanyi nawe n'otambula n'oganyulwamu. Mukama yeebazibwe. Wiiki eweddewo twayita mu kutegeera bwe wabeerawo akabenje, bw'ovuga emmotoka kimaama nga weejalabya, osisinkana ng'oli mu kabenje. Akabenje kavaamu okumenyeka amagulu, okumenyeka omugongo n'okufa. Ffe ng'Abakristaayo bwe tweyisa bwe tutyo eby'Obukristaayo nga tubiyisamu amaaso, buli kimu ky'okola ng'okikola maafu kangezeeko. Waliwo abakuba simu n'agamba, musumba nsabiraako. Agamba musumba saba, kiri bubi, lukuwasaganye. Bwe kiba kyakwekwa kintu ng'okikola bukozi kubanga
toyina kintu ekyamakulu ky'okukola, Sitaani aba akitegeera. Kubanga Sitaani omulabe waffe y'olutwalo lwe lw'okulaba nti atusaanyaawo. Bw'aba buli kiseera aba abwogola ng'anoonya ani gw'analya. Kati bw'obeera awo bukristaayo ng'obutwalaawo ekasa, nange kangende mu kkanisa oluusi pasita musumba ayinza okukubira akasimu ku lwakitize. Sitaani aba amanyi nti ono agenda mu kkanisa ku lw'omusumba. Musumba bw'agenda mu safaari nawe ng'osala. Kubanga tiwali musumba tajja kulaba, gwe nga simulabye, je nga simulaba. Kubanga otaliiwo nawe toliiwo. Naye bw'oba otegeera nti ojja kusaba wano ku lwa Katonda omutwe gwo, oyagala nti obe entambulayo ebeere ey'amaanyi, owambe ensi Katonda nga bw'ayakitegeka, embeera ng'omukristaayo eba yanjawulo. Mukama yeebazibwe. N'ebintu ebimu bye tulowooza nti tibisoboka, Katonda atuyamba ni tubisobola. Mukama yeebazibwe. Atugenda kuyita mu bwangu bwangu embeera kanisa gy'erimu Ebungereza. Embeera kanisa gy'erimu Ebungereza gw'omutwe gwaffe gwa leero. Bano Abangereza bwe baalokoka ne bafuna eddiini, bakola mulimo mungi nnyo ogw'okusaasaanya enjiri. Era ngaffe wano mu Uganda ne mu Afrika twalina bakatonda bangi, Balubaale, Bamumbaali, Bawalumbe, Bamuhima, Bakaikara, Banyabingi. Buli kika nga kina bakatonda kye bakola ki, kye bakoowoola. Naye oluusi Yesu bwe yajja ne tulowooza nti omuzungu yamuleese. Naye njagala kubategeeza n'Abazungu naye yabatuukira. Waliwo yatwala eddiini ey'obukristaayo oba okukkiriza kw'obukristaayo mu nsi z'Abazungu, ezo z'Abangereza. Bwe bategeera nti okutegeera Katonda kya mugaso, ne bala kino kye tufunye tunaakituulira fekka fekka, nga waliwo abantu banaffe abakoowoola emizimu. Ate ng'e Buganda wano kugwa Abazungu ba-explorers bwe bayita muno, ne balaba nti Buganda nsi ntegeke nnyo 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 nnyo, bantu bategeera mangu. Naye ekibulako bakyasinza Balubaale. Bantu bano bwe bategeera Katonda, tiwali ggwanga ddala erinaabeegezzaako. In fact, gundi ono Samuel Beka yagamba mu kiwandiiko kyagamba nti esira muliteeke ku Buganda. Atwala Buganda ajja kuba ng'atutte ki? Afrika yonna. Kubanga entegeka eri mu Buganda, ekibulako kiri kimu kyokka: kutegeera Katonda. Ekibabulako kiri ekyo. Naye mu ntegeka, engeri gye bakulemberamu abantu, engeri administration bwekola ey'obwakabaka bwa Buganda, ekibulako kiri kintu kimu kyokka: obulokozi. Ate ono yali agamba bw'ati, yali simulokole. Yali simulokole, naye ng'akitegeera nti ensi gy'alimu, kubanga walimu abalokole, waliwo abakkiriza, kyabayamba nnyo okukulaakulana n'okukyusa embeera ya bulijjo
ebyokuyiga ne babivaamu ne batandika okulima, ne batandika amakolero, ne batandika okuzimba ebyalo, ne batandika okuzimba ebibuga. Kyonna nga kiva ku ki? Okubikkulirwa kwe baafuna mu kigambo kya Katonda. Mukama yeebazibwe. So nga bamaze okulaakulana. You can leave that picture. Eyo kanisa emu ku kanisa enkadde nnyo. Eyo kanisa bagizimba tulabe 1877. Naye ekizibu ekyaliwo ebiseera nga bitandise okuyita, ekanisa eno bw'ogituukako yonna yeetoolodde ntaana. Amakanisa agasinga obungi kagabe gaba Methodist oba Anglican oba Presbyterian, bagenda nga baziika abantu, waliwo abamu nga babaziikirira ddala mu kanisa. Abaana bandi baali bazanyira tiwali ntaana njereere. Nga bavudde awo ekanisa neeyikirwa abasamize. Let's look at the next picture. Ekyo mukirabo. Kati waliwo kanisa emu nnene Belfast, bw'ogiyingiramu ebisenge byonna mulimu buposters bw'aba bakadde b'ekanisa abaafa. Omu ku bo baamuziika mu kanisa. Wabweru wali wandibadde abaana be bazanyira ntaana njereere. Kwegamba kanisa bazifuuda ki? Malaalo. Abasamize bwe bawamba kanisa eno ne bateekako, olaba akantu akakali waggulu ako. Olaba kano eyo karepresentinga eddaala lya Babilooni. Era Gideoni bwe yayitibwa, malayika yamugamba saanyaawo esabo erya kitaawo, ate osaanyewo n'empagi. Abamu kuma abaali batambuddeko ku malaalo okugundi ku masabo, oluusi wabeerawo empagi oba ne wabeerawo effumu ng'erina emitwe 3. Kati eri effumu erina emitwe 3 nakino ekintu kino kyekimu. Era mu nzimba z'amakanisa bana abalogo abasamize bayingiramu dda. Bw'olaba bino byonna binno bibeera ku makanisa, naye yeekaalu ya Katonda nga bwe yagiwa Musa ebyo tibyaliiko. Bino ebintu bino tibibeerako. Bino biyimirira ku ki? Ng'akabonero ak'eddaala lya Babilooni. Kati bano tibakomaawo ne bagamba katwongereko na kino kuwanvu. Kwegamba Sitaani bw'aba akuba ettaala alaba ekyoto, ekanisa nga kyoto kye. Kati gw'oyingira mu kanisa nti oyingire mu kanisa, naye Sitaani ayingira oyingire mu ssabo. Ku lwekyo waliwo omukugu omuyaafa wano ne bawandiika bino. Ku mpagi ye waliwo ebifaananyi ebibumbe eby'emisota. Ekyo bw'ogulaba ogwo musota nga gwezinze,
kati bo be bakunyonyola bakugamba nti ono yali environmentalist ngalabira misota musamize lukufu. Kati eno kanisa nene naye bw'ogiyingiramu kati kifulukwa. Mu kanisa muno mulimu chapels nga 4. Waliwo ey'abasamize Freemasons. Nungi nnyo entebe zaabwe ensava bw'ogituulamu nungi nnyo. Waliwo abakyala abasamize nabo balina chapel yaabwe. Waliwo chapel ey'aba Scout Boys. Mu Kasonda waliwo ekanisa ebagamba eno chapel ya mutukuvu. Naye obutebe obulimu bukadde butono begamba bw'otuula oba nga atudde ku kameeme. Mwoyo mutukuvu baamuteeka eyo. Wano ku ntiko wano ebiriwo muto waggulu kino ekintu kino kyolaba kino kiriwo ennyini olutaali we luli. Kati bw'oba obulira wano enjiri yesitaani ng'akummega. Ky'oba olaba nti mu kanisa kati Ebungereza ekigambo tikikyabulirwa nga bwe kyawandikibwa. Waliwo ebigambo ebimu by'otosobola kwogera mu bantu oba mu kanisa ng'eno y'abalokole. Tosobola kuvumira bisyaga, bajja kusiba empingo bakutwale. Tosobola kugamba okwekaba n'embuzi oba n'ekisolo kibi, kubanga waliwo abamu abafumbirwa n'embwa zaabo. Ekiseera mu baana kati abamu abafumbo baba n'embwa be baana, era zituula bulungi mu motoka emabega, bw'ajja bamu entebe bweti naye ng'ajja n'etuula awo. Bw'afa mu kiraamo embwa ze zisikira. Abazungu bennyini bw'obalaba aba Wales n'Abangereza n'aba Scottish n'aba Irish tebakyazaala. Weena wetwagenda mu parks bw'owalaba nga balina abaana ba China, Bawarabu, Baddugavu n'Abazungu ababeeri buvanjuba. Naye bano abatuuze abaatuleetera eddiini okukkiriza kati tebakyaliyo. Ensi eri ku bunkenke. Baddayo dda mu kusamira. Ky'oba olaba mu ensi eyo Halloween y'embaga gye bajjaguza nnyo okusinga ekirala. Kutandika omwezi ogwa 10 batandika okutimba bulungi nnyo amagumba zino skeletons obuwanga, era bagenda ne balima ensujju. Guno omwezi ogwedde ogwo buli wamu wonna mu masupermarket abantu bagula nsujju basinza. Waliwo ennyumba mu gye basuulamu ekyatusinkanaawo nga nsujju na bino ebimuli byateeka ku ntaana era bibaali ku mulyango. Eddiini yawambibwa, amakanisa gawambibwa. Wetuyimiridde mweyo kanisa yennyini nga ya Belfast Cathedral, the next picture, waliwo kye batandikawo nga bakiyita Black Santa. Bw'olaba Santa abeera muzungu, naye ku bo batandika kikujuku kirala mwaka gw'ensanvu-mu-mukaaga nti batandise ki? Black Santa. Kati yo ku Christmas wabeerawo omuntu yeesibika nga muddugavu, ayambala biddugavu. Kati ffe wano
abaddugavu oluusi bintu ebibaleeta nitukopa bukopi. Halloween eze nga tukopa, Valentine eze nga tukopa. Olaba nga kino kye tutwadde wali omuntu ekanisa azimbe n'ateekako enkondo, naawe n'ozimba ekanisa n'oteekako enkondo. Oluusi nga totegeera kiki kye kitegeeza. Waliwo ebintu ebitukopa nga bigulawo enzigi ez'emizimu. Ate si mizimu yaffe eya bulijjo wano. Oba oguliddewo ddala omulyango gw'emizimu gy'amawanga. Ekanisa mu kontinenti ya Afrika tulina okulaba nti tulina omulimu munene. Mukama yeebazibwe. Olubimbi lwaffe lunene. Kubanga kino ekitando kyatuwadde okulaba nti ekanisa wano mu Afrika ekyakula. Ekigambo kikyabulirwa nga bwe kyawandikibwa. Kya mugaso munene nnyo. Kya muwendo nnyo kubanga wano enjiri ebulirwa nga bwe yakola ki? Nga bwe yawandikibwa. Mu nsi z'Abazungu Ebungereza, kabona olina okubuulira ng'oli ku bunkenke. Olina okubuulira ebimu ng'obibuuka. Bw'olaba nti waliwo mu bantu b'obuulira kinaamukosa, awo ng'oyitawo. Waliwo gundi Reverend alabirira amasomero. Omwezi ogw'omunaana essomero erimu lyamuyita nti ajja abulire abaana babeere n'empisa. Bwe yatuukawo n'agamba, omwana omu n'ayimirira, Reverend, waliwo abamu ku ffe wano bagamba olwaliro oyinza okusula ng'oli musajja, ng'oli muvubuka. Olukya bw'owulira nti oyagala kuba mukyala oba muwala, kyangu nnyo okukyuka. Olowooza ekintu lwekito tulina okukikkiriza. Mubuulizi waffe ekyo ne kimukwata mu bulago. N'atayimira mu maaso n'agamba, kati buli omu kyasalawo tulina okumuwa ekitiibwa. Naye Bayibuli egamba obufumbo bwa musajja na mukazi. Abaana bazaalibwa mu bufumbo obutukuvu. Naye omuntu aba asazeewo kyasazeewo mumuwe ekitiibwa. N'alowooza nti alambukudde bulungi. N'alowooza nti abalansiize emboozi. Bwe yaddayo essomero liwandiika, ono atuvumi. Omubuulizi avumi. Abakulu be ne bamuwandiikira ne bagamba nti kati omulimu tigukyaliwo. Obadde chaplain ogenda ng'osaasanya obukyayi. Kati tukyakwetaaga kuyita mu masomero gaffe gonna. Kati ali ku katebe. Ekigambo ky'okubuulira kati kizibu nnyo. Naye wano mu Afrika tunaakola tutya? Tunaakola tutya okulaba nti kituukeeyo? Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Kubanga wano tukyalina ekiseera tukyalina what's the chance, opportunity, tukyalina omukisa okubuulira n'okusoma n'okuwulira ekigambo nga bwe kyawandikibwa. Tulina okukwata bino mu kisogo, tulina butiribiri.
bw'oba osoma bayibuli n'ogibuulira gibuulire nga bweri. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Kubanga Yesu yatuwa amaanyi okubeera bayigirwa be ate mbeera abo bamuyimirira. Tulina okulaba bino ebigenze nga biisa mu nsi z'abazungu tibiyingira wano. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Tulina okulaba nti Katonda ng'amaze okutugagawaza. Musumba oyinza okutusomera Zabbuli eky'amateeka 8:18. Deuteronomy 8:18. Naye kola ki? Amina. Kola genda mu maaso maliza. Tulina okujjukira kubanga kye nalabye ebiseera ebiddawo ebyokukulaakulana bijja kuba ku ssamazinga wa Afrika. Ensi z'abazungu awali ennimiro gyonna baagirima, tebakyalina nsiku. Ebyobugagga wansi byonna baabijjayo. Industrial revolution, ekiseera ky'okukola amakolero kyayitawo. Movement eddako ya Africa. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Obwavu tugenda kubugoba ku kontinenti ya Africa. Mukama yeebazibwe. Ekiseera kigenda kutuuka wano mu Africa ng'onoonya omwavu nga tomulaba. Kubanga bw'olaba ensi z'Abawarabu kiki kye balina? Ddungu lyereere. Naye bwe beesalawo ne beekolamu omulimu, ebyobugagga bwabwe ne babitandika okubikozesa. Bw'ogenda mu nsi nga Dubai, United Arab Emirates oba Qatar oba Saudi, teri mu Saudi mwavu. N'abo abazontozonto balina gye babeera. Ensi z'abazungu Bungereza tekyali mirimu. Era nazisenkana Abakongo, Nigeria abasula ku mbalaza. Bagendayo nga balowooza nti bwe banatuuka eri bajja kusisinkana sente nga bikoola nga biva ku miti. Naye omanyi nti waliwo woosula olunaku lumu £1,000 ye $5,000,000 okwebaka booti n'ozuuka ku makya. Million ezi okupangisa ennyumba apartment y'ekisenge kimu £1,500. Ze million meka nga 7.5 omwezi. Bw'ofuna omulimu akasente k'ofuna ebikatwala bingi, emisolo mingi, ebintu byonna okulya emmere. Emmere gy'olya mu Sheraton ya $5,000. Bw'oba olaba nti bw'ogenda mu hoteeri n'olaba ku bbeeyi n'obuunyisaamu ku sente za Uganda, tosobola kulya.
tosobola kulya olaba zino esente abaana zibatwala wiki namba. Wano mu Uganda tukyalina omukisa. Tulina ensi eri fertile. Tulina ensi tulina okwekolamu omulimu. Tulabe nti obwavu tubugoba. Ensi y'abazungu abeerayo obunyogovu buyitirivu. Wano tulina obunyogovu. So, tulina okulaba nti okwewala ebyo byagwa ku kanisa ebungereza ebituuka wano. Bwe tugaagawala tulina okujjukira ani atukyusiza, ani atuwadde omukisa. Ye mutonzi waffe. Banyabingi balobaale twabasinze emyaka n'emyaka naye nga tuli mu mayumba gaki ga busiisira. Nabo bennyini emizimu egyagala buki? Busiisira. Wali ogenze n'olaba Sabo nga block. Ani yali agenze mu Sabo nga block? Bagala buki? Naawe kabona waabo olina okubeera ki? Mukasiisira. Ekiseera gye tuyingiddemu ekyokubiikulirwa tulina okukikwata butiribiri. Mukama yeebazibwe. Tulina okulaba nti mu kanisa tebeera kitundu kya kuziikamu bantu. Mukama yeebazibwe. Kubanga bo simanyi ku lwaki oba bali balowooza nti bwe bakuziika mu kanisa Yesu bw'ajja gw'ojja kusooka. Naye buli weebase onoobeeranga ekiseera bwe kinatuuka Mukama waffe Yesu Kristo ng'azze, abaafu bonna bonna abaafubiramu nga bakkiriza bajja kuzuukuka. Mukama yeebazibwe. Tolina kuziikibwa wano nti obeere kumpi n'olutaali wano. Yesu bw'anajja, kubanga bwe tuzuukira ensi ejjawo ejja kuba mpya. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Tulina okusabira nnyo amakanisa gano agali mainstream, Anglican, ba Methodist, kubanga gye gaava baawambibwa. Ate bangi Anglican Church bwe bagiwamba abasamize, kiba kizibu nnyo GFM okubeera n'eddoboozi. Era okulwanisa ebisyaga kyasoboleka kubanga Catholic Church, Anglican Church n'Abasiraamu naffe bonna abalokole twagamba ekyo ekintu tukyetaaga wano ku nsi ku butaka bwaffe. Bamemba of Parliament ne bakirabamu nti kituufu. President bwe yalaba akalulu kagenda n'asayininga. Abalamuzi nabo bakyulukira kino kijja kukosa abantu baffe. Amateeka galina okutuukiza ebiruubirizo by'abaki? By'Abannayuganda. Ne bagamba lino etteeka lituufu. Likuuma ki? Butonde bw'Abannayuganda. Ekyo ne tukiwangula. Mukama yeebazibwe. Twakiwangula ku lwaki? Amakanisa gonna n'enzikiriza zonna zagamba ono mulabe waffe ffenna. Naye bwe babeerayo ekkanisa gye bakoosesezza abasamize ne bagiwamba n'endala okukakana, ekkanisa ebadde kyalina maanyi. Naffe ng'abakulembeze obalabirizi mu kanisa batandika okusiba akandooyi. Bw'oba owulira ekigambo
otandika okujjamu kino kinaakosa simanya atudde mabega oli oba wagenda ng'avudde wano ng'otandika kubuulira ekigambo mu bitundutundu. Tulina okulwanyisa okulaba nti gano amakanisa gafuna obulokozi. Mukama yeebazibwe. Bw'oba osaba sabira ezo Anglican Church olusi gy'owava nti omubuulizi waawo afune okubiikulirwa okw'obulokozi. Kubanga Reverend bw'abanga musamize, Archdeacon bw'abanga musamize, Bishop bw'abanga musamize, oba Archbishop nga musamize, Ekanisa eba egenze. Kubanga ekyennyanja kitandika kuvundirawa ku mutwe. Omukulembeze w'Ekanisa bw'aba musamize, n'Ekanisa etandika kutambulira mu busamize. Ekanisa mu Bungereza abasinga obungi abakulu basamize. Naye twebaza Katonda nti wakyaliyo abamu abakyali ku mulamwa. Mukama yeebazibwe. Ekyo tukikubire mu ngalo. Obufumbo tulina okulaba nti tubuyitamu ekitiibwa, n'abafumbo tubakubire mu ngalo. Nawe bw'oba okyali wano nti okyali eyo kanisa katulina license. Mukama yeebazibwe. Kati muyinza okujja wano babiri basatu nitubagata nimusala wali keeki nikiggwa ng'omaze okuyingira obufumbo obutukuvu. Haleluya! Si kizibu nnyo n'ofuna ekibaluwa naye nebwengula nga omaze okukola ki? Okuggulawo. Ng'olina olakaba nti abaana b'ozaala kati obazaalira mu mukisa. Mukama yeebazibwe. Katubakoowola abali wano oba nti akyagaanye mugambira ajja tugere nammwe. Si ssente nnyingi nnyo. Tuyinza okugulira gawuni naye tumugulira suuti. Tubikolako wano musumba wuuyo. Reverend Mulamba ali licensed. Haleluya! Obufumbo tulina okubuteekako ki? Essira. Okulaba nti obufumbo tibubeera bintu byakuyisa eyo ne bibeera eyo. Obuweereza obw'abaana n'ababuvuka tulina okubuteekako essira. Mukama yeebazibwe. Weebaza musumba okutwongerako omusumba tumakubira mu ngalo. Musumba Joseph webala okutwegatako okusumba abavubuka. Kubanga abavubuka gy'emiti emito eginabeezaawo ekibira. Abazungu batandika omwana bw'aba akaaba agamba nti ataawana ki? Abakadde mumufulumi abeere eyo. Ekiseera nikituuka nti abaana timuleeta babeereyo ku TV. Ani ali ku TV? Basamize. Omwana bw'atambula wano oyo aleeta kavuyo mu kanisa mumufulumi. Tulina okubeera ekanisa nga Yesu bwe yagamba abaana mubakkirize bajje gye ndi. Mukama yeebazibwe. So obuweereza bw'aba buvuka n'abaana buli kanisa erina okubuteekako essira. Okulaba nti abaana bakulira mu mukisa. Amiina. Nga tubasabira nga tulaba nti bajja kusukuluma ku ffe. Kubanga ebimu bye tusabira bigenda kulabikwako mu biseera byabwe. Mukama yeebazibwe. Haleluya! Ekiddako musumba ekigambo kya Katonda tulina okukibuulira nga bwe kiri. Enjiri erina okubuulirwa nga bwe yawandiikibwa. Naffe abagiwuliriza bwekwokya enjiri tekwokya kukutta. Ekwokya kukuwonya. Mukama yeebazibwe. Bw'oba olina ekirwadde bakuwe eddagala ekirwadde kiwone.
bw'ekigambo bwe kijja nga kikuwanganga kubanga waliwo ekibi ky'oba okoleeyo mu kikwekweto, eba kibaga vaayo eyo mu mpuku olokoke bulungi, otandike okutambula mu maanyi ga Katonda, otambule mu kitangaala. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Kubanga ekigambo kyaliwo mu lubereberye, ekigambo kyali Katonda. Mukama yeebazibwe. Ekanisa eya Uganda n'omu continent of Africa tulina okulaba nti planning yaffe ya myaka kyobalaba nti ekizimbe tukizimbisiza materials ngumu. Mukama yeebazibwe. Nino tugamba nti Kawondo ayinza okuba ekisenge nikigwa, abazzukulu n'abazzukulu bajja kufumbirwa wano. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Ngabo abatuuze b'ekoma mbuga eno kanisa yammwe mwekubire mu ngalo. Mujja kuyita wano abazzukulu n'abazzukulu nga bafumbirwa wano. Mukama yeebazibwe. Ate nga balina ssente, kubanga eno kanisa ya butukufu ereeta mikisa. Emikisa ya Katonda ekuwa obuwanguzi n'obugagga obutaliko buyinike. Mukama yeebazibwe. Katonda bw'akuwa omukisa tosigala nga bw'obadde. Haleluya. Kyoba olaba nti gyo twabadde wano nga tulambukuza pulaani y'emyaka 7. Tulabe nti myaka 7 eddako wano wajja kuba nga wayonjo nga walungi buli kimu nga tujjudde. Mukama yeebazibwe. Ate emmotoka nga zijjudde wali, olwaleero otambula naye myaka 7 ojja kulaba. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Mujja kujjukira olunaku lwaleero emyaka 7 egizze naali ntambula naye Katonda nkyalidde, nange ntambula ku mipiira 4. Haleluya. Nange ensulamu yange enyumbu. Mukama yeebazibwe. Kubanga omukisa gwa Katonda guliko ki? Buyinike. Tulina kulaba nti ebitongole ebigata ekanisa tulina okubikwasaganya, tulina okubeeramu. Tulina okulaba nti Bible Society abagikulembera balokole. Ekizibu ekiriwo kati aprintinga Bible si mulokole, musamize. Wekitegeere Zondovas eyagigula musamize. Ate yaganyirwamu mu kutunda Bayibuli. Kino okukyuka. Kulaba eno Scripture Union tulina okulaba nti abagitambuza balokole. Intercessors for Uganda erina okubeera abalimu. Twebaza Katonda, musumba waffe ali ku board ne mukadde waffe Gunde Francis yagikulira. Tumumanyi musumba, tumumanyi nange gyendi mumanyi. Mukama yeebazibwe. Tulina okulaba nti mwaka ku mwaka, decade ku decade, abakulembera ebibiina bwe bityo balokole. Kubanga basamize balina obukodyo. Ekanisa bwe batandika okugimalamu amaanyi g'omwoyo omutukuvu, ate bitandika bitya? Ogamba munange oyinza okwenyera ku mwankasi oba totamidde tofaayo. Oyinza ogenda okwekaba eyo bwe bati wali akulabye tofaayo. Oyina okukola kyokola eyo. Katonda yatusaasira dda. Ekisawo ekiri ekibi n'oba okibeeramu, ekisawo ekiri kimala. Sitaani bw'akola kati n'ajja mu kanisa bona buli omu ng'amuyitamu etaala, ono alina ekibiina, ono alina ekibiina, bano bona bange.
ojukira gundi Joshua gundi is it bomita Joshua Sitaani yamuwanga n'agamba Katonda ono wange kubanga ine ekyambalo ekiduka ekikyafu. Katonda n'agamba Sitaani oyo mutte, luno lukuno akalujja mu muliro tomukwatako, n'agamba mubike bulungi oyo, mwambaze ebyambalo ki ebiyonjo. Katulina okulaba ekitongole kyonna kyonna ekigatta abakristaayo abakikulembera balina okuba baki balokole. Mukama yeebazibwe. Ekanisa nga bwe tuddemu nga tubalambukula nti Uganda ne Africa nsi ngagga, ensi z'abazungu bakulaakulana, byonna bye bandikoze babimalayo. Tewakyali nsiko nti nyinza okutandika faamu mpya wano. Already waliwo abaagitugula buzzukulu n'obuzzukulu. Amakolero ne bagaggalayo ne bagatwala China. China kati wajudde ekidda kwewawa Africa. Ino okutandika okuteeka mu ntegeka abaana baffe kuliko okulinnya ebbaati tugenda kukola ebuwalabu batandike okufuna emirimu wano. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Twagala tutandike, bwe ogenda Bulaya ng'ogenda kulya ku ssente togenda kusabiriza. Haleluya. Nga tumaliriza, Musumba can translate for me this, I think. Njagala Musumba translate for me this in Luganda. Amina. Bw'olokoka kuluvannyuma ng'omaze kukola gy'okola ojja genda mu ggulu. Naye olokoka kutuukiriza ebiruubizo byani bya Mukama. Mu lubereberye Katonda yatonda omuntu ng'alina okubeera n'ebibala ku nsi. Mukama yeebazibwe. Ng'olina okukulaakulana okubazaamu, ng'olina okuwamba, ate ng'olina okufuga. Mukama yeebazibwe. Naye obunkenke bwe tuliko kati si bwa bwa Katonda. Katonda yatonda omuntu ng'alina obuvunaanyizibwa okufuga ensi kulwa Katonda. Naye kati ensi yetufuga ku lwaki? Adamu ne Eva bwe boonoona, obulangira bwe baali nabo ne babukwasa Sitaani. Naye Yesu Kristo bwe yajja Adamu owookubiri n'awaŋŋanga magombe, n'awaŋŋanga enzikiza, n'akuba Sitaani wansi, n'amuggyako ebisumuluzo eby'obulangira. Bw'olokoka ebisumuluzo ebyo oba otusibwako olukusa lw'okubikwata. Bw'obifuna okole ki? Ofuge obwa Katonda. Mukama yeebazibwe.
mukyala mulokole, mwana mulokole, musajja mulokole, toli muntu bwatyo. Olwaleero wayinza kubeera bikunyigiriza, naye Katonda agamba etaala eyaka, enzikiza tekusobola. Ekisumuluzo eky'obuwanguzi weekiri. Haleluya, haleluya. Tugenda kusaba, tugenda tuyimirire. Mujja kuddamu. Kitaffe mu ggulu, nkwebaza nti wandokola okufuga ensi ku lulwo. Olwaleero nkitegedde nti ensi z'abazungu zaakuvaamu, naye nze ng'omuddugavu sazeewo okukugoberera nfuge ensi ku lulwo. Okutandika olwaleero nkusaba onsoboseze okukwata butiribiri ekigambo kyo, kintambuze nsomoke omuga gw'obwavu n'okulemererwa. Mbeera oyo gwe watonda okufuga ensi ku lulwo. Yesu Kristo, ekisumuluzo kiina kinkwase nti nze n'abaana bange n'abazzukulu bange n'abo bonna abaana bamu nze bafuge ku nsi ku lulwo mu Yesu Kristo Mukama wange. Amiina, amiina. Mutuule.